Akanya buno okubalukawo kiddiridde abavuzi ba taxi abamu abaali bakolera mu paaka ya Namayiba ku stage ya Luweero okukwata emmotoka zaabwe ne baziteeka mu paaka ya Usafi nga bagamba route chat cases ezeyabawa zibalagira kukolera mu paaka eno. Tuyinasanga mu kutikira mu Usafi paaka ngina route chat eriko Luweero oba Bombo oba Gulu ekiriyo Usafi paaka ino kwere mu Moroke Busabala Makindye oba Ntebero n'Ejjinja Road. Bano nga bakulembeddwamu omwogezi wa paaka ya Namayiba Sempijja Muhammad basinzidde mu paaka eno ne bategeeza nga bagenda okukwata mmotoka zaabwe zonna bazitwale mu paaka ya Usafi singa ensonga ezibaluma tezikolebwako bunnambiro. Eno paaka gye mulaba erimu stage za Luganda zikwata oluguudo lumu eri emmotoka bebeera mu Usafi paaka terina musabaze gwe totola kasitaba nga asukka ekawepo okudda eri ate omusabaze nga ojjajja omukadde agende kapika bajja musula matuga ku mabanda agenda kuvaawo ati okweyongerayo. Mu RCC atugamba tubeere mu Usafi, KCCA tugamba tubeere mu Namayiba, katukubye nawo tufunyemu confusion. Bano bawadde ensalesale wa nnaku 2 zokka abakulu abateekerateekera ekibuga okutereeza mangu ensonga zaabwe nga singa tebayambibwa bakukolawo akatiisa. Okendeza omugotteko mu kibuga wakati onja kutikka Moroke eva mu Usafi paaka ng'ate egenda ku Bombo Road oba ogenda kwongera traffic jam mu Kampala. Pulezidenti Museveni bwe yadde ayogera gye yagambye ekimu bimukalubiriza okukola emirimu ba RCC be ne poliisi bamuswazizza nnyo babya abatuma sibakola. Mustafa Mayambala nga ye ssentebe w'ekibiina kya taxi ekya Ultrada agamba bamaze dde okukwatagana ne gavumenti wamu ne KCCA okulaba nga ensonga ya paaka eno egonjoolwa. Mayambala asabye abagoba ba taxi bano okusigala nga bakkakkamu beewala ebikola eby'okwekalakaasa. Musooke mwongere okuteekamu obukozi ate n'okugoberera emitendera kubanga offices zikyaliwo ez'okwekubiramu enduulu okulaba nti ensonga eno egonjoolwa mu mirembe. Lwaki tubeewaza ensonga y'okwekalakaasa wayinza okujjawo interpretation etalimu. Mu ngeri y'emu n'abagoba ba taxi abakolera ku stage ya Kampala Masindi mu paaka empya kyaddaaki batuuse ku nzikiriziganya oluvannyuma lw'okumala emyaka 6 nga balina okusika omugwane munnaabwe gwe baali baagaana okukolera ku stage eno. Benon Bagonza yali yatwala abakulembeze ku stage eno mu kkooti nga bavunaana emisango egitali gimu omwali n'okugaana emmotoka z'okukolera ku stage eno. Bano baliko okukkaanya okw'enjawulo kwe batuuseeko enkya ya leero ng'okusinziira ku Mukuye Nuruddin ssentebe w'abagoba ba taxi abakolera mu paaka empya bakoye bannaabwe okubeera mu ntalo ezitayamba. Fenga abakulembera paaka baffe nga abataxi tusobola okwekolera ku nsonga era tutudde wansi tutula mu ofiisi tumaliza ensonga ya stage y'emasi mu mwoyo mulungi era omwaka mulamba n'ekitundu n'okusoma ensonga ezo ziwedde olwaleero ku nnaku kituufu tutidde mu ngaki ekiddako naye mu butuufu Mr. Bagonza bw'atuuse ku gulawundi asobodde okuwuliriza ffe abakulembeze okusikkanyiza Bagonza yenenyeza n'estage neyenenya bonna yenenya tufuuka abantu abapya esenzizemu emirimu mipya. Mu kiseera kino nazeemu okukkirizibwa okukolera ku stage eno era nga n'emisango gyonna egiri mu kkooti bakkiriziganyiza gigibweyo. Zubairi Luwalira, BBS Terefayina, gambuuze mu ddiiro lyo.